Wekeza Katonda kwatonza obugantu omutonzi eggulu n'ensi ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe eyali mu lubuto lwa Mwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Pontiyo Piraato n'akomerera ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'atta emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo bwa Katonda Paatri omwenzi w'obugantu alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutuukirivu n'okusonyiwa eky'abatuukirivu n'ekisonyiwa eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Bakristo baganda bange, wano oyanjulira ebyetaago byo. Maama Maria n'omukwasa ebyetaago byo eby'omwoyo n'eby'omubiri. Bikira Maria n'omukwasa abo bonna abakugamba obbasabirako. Bikira Maria n'omukwasa abo bonna abali eyo ababonaabona. N'olyoka otandika nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, bw'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kkenebwa naye twekole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, otusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira, abantu ffenna otutwalanga mu ggulu, naddala b'olaba nga beetaaga obusaasizi bwo. N'olyokugamba naddaabola nga beetaaga obusaasizi bwo. Jjukira ebyetaago byaffe twabitaddeyo ku ki? Ku ntandikwa. Ebikolwa ebitaano eby'ekitiibwa, ekikolwa eky'olubereberye, Yezu Kristo azuukira mu bafu. Ayi Maria, otunyweze mu ddiini. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukenebwa naye twekole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema,
Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ogwe Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu Mukiza Katonda katonza bikantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali wamu yekka, ye Mukama waffe, eyali mu lubuto lwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomerera ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'atta emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo bwa Katonda Paatri omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekereeza Katolika omutuukirivu, n'okusonyiwa eky'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Bakristo baganda bange, wano oyanjulira ebyetaago byo. Maama Maria n'omukwasa ebyetaago byo eby'omwoyo n'eby'omubiri. Bikira Maria n'omukwasa abo bonna abakugamba obbasabirako. Bikira Maria n'omukwasa abo bonna abali eyo ababonaabona. N'olyoka otandika nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, bw'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kkenebwa naye twekole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endalu naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda,
otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, otusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuliro ogutazikira, abantu ffenna otutwalanga mu ggulu, naddala b'olaba nga beetaaga obusaasizi bwo. N'olyokugamba naddaabola nga beetaaga obusaasizi bwo. Jjukira ebyetaago byaffe twabitaddeyo ku ki? Ku ntandikwa. Ebikolwa ebitaano eby'ekitiibwa, ekikolwa eky'olubereberye, Yezu Kristo azuukira mu bafu. Ayi Mariya, otunyweze mu ddiini. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukenebwa naye tuokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ugwe Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu nnyina Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu What is a soldier without his weapon? What is a soldier without her weapon? People of God, this is a weapon for our times, as Patrick Pugh said. I come to you in the name of the most holy Trinity God, one and triune through the most immaculate heart of Mother Mary. And I'm here to tell you to fight like a knight, to not give up, not get tired. This is the weapon for our time, and this the enemy will call idolatry, but this is a sword to slay all of his workmanship, and he knows it. That's why he will try to use such negative statements, because this is the weapon. And St. Louis de Montfort said, if you
bamma buli kiramu kyonna Papa Illuminati, Bikira Maria Illuminati bannange kakati rapture the Vinci Code bayina buli kimu kyonna ekigwagwa kiri ku Kereziya yatandikira mu Bikira Maria mu lubuto lwe n'amaana abeera Bikira Maria n'amuyonsa n'amuddusa nga bagenda omutta bonna ne bannamuddusa n'amukomyawo n'abulira mu kiggwa n'amukomyawo n'amulabirira paka ku musalaba n'omulambo gwe yagulera tewaliyo n'omu yagulerako mugwe mbamubuuza n'amala n'amwezikira n'asigala nga tayombye na muntu n'omu teyavuma yadde abaamutta abavuma Bikira Maria mumunoonyako. Ebimu ku bintu ebikwasa ennaku ye muntu agamba nti abakatoliki basinza Bikira Maria ate nga bambi ye mumativu n'endowooza eyo. Eri oyo alina endowooza eno oba efaananako bw'eti. Kino kye nnyinza okugamba nti munnange abakatoliki tetusinza Bikira Maria, abakatoliki tetukkirizibwa kusinza Bikira Maria, ffe ng'abakatoliki tetusinzangako Bikira Maria era tetulimusinza ne bwe buli baddi kubanga si Katonda tasinzibwa era tasaanye kusinzibwa. In fact, it would be a grave sin in a Catholic Church if anyone were to do such a thing. Kubanga Bikira Maria si Katonda. What we do today is honoring her, venerating her, giving her maximum respect because she gave her consent for the second person of the Trinity to dwell within her. Bw'osoma mu Luka omutwe ogusooka olunyiriri 48 ojja kulaba ebigambo bya nnyaffe bino nti okuva leero amazadde gonna ganampitanga wa mukisa. All generations will call me blessed. Tetukola nsobi mu kutwala ebigambo bino serious. Oli ayinza okugamba naye tulaba nga mumufukamirira mumuyimbira. Well, ebyo byonna tubikola naye okufukamira n'okuyimba tosobola byenkanyankanya na kusinza. Wano mu Buganda Beene bw'alabikako eri Obuganda ng'asiimye abaliwo beeyala bafukamira bamuyimbira ennyimba si mu ngeri ya kusinza kabaka wabula mu ngeri ya kumussaamu kitiibwa. Ewaffe Masaka gyenva at home in particular n'abalenzi if it comes to greeting tetubuuza bazadde baffe nga tuyimiridde tufukamira n'abalenzi ate kye twakula tulaba nga ne taata saamulabako ng'abuuza jjajja mukyala maama we ng'ayimiridde ng'afukamira taata si mu ngeri ya kumusinza wabula mu ngeri ya kumussaamu kitiibwa. Abo abalowooza nti ffe mu Kereziya tusukkulumya Bikira Maria ku Yezu simanyi ndowooza eyo gyeva kubanga bw'oyingira mu Kereziya kyangu nnyo okulaba nnyinimu yaani wano. Ebifo eby'omuwendo ennyo tabernakulo ne olutaali bya Mukama waffe bw'oyingira bw'oti by'oba otebeddemu bw'oti. Ekifaananyi kya Bikira Maria tekijja kukubulawo mu Ekereziya wabula ojja kirengera eri mu kasonda nga kiri awo kameeza. So kyangu nnyo okumanya wano ani afuga ani nnyinimu wano. So when it comes to Mother Mary, it cannot be denied at any moment that God in choosing her to be the